Museveni okusinkana ba DPC bonna abatwala poliisi za Uganda ez'enjawulo n'abawa amateeka amakakali ku pulezidenti wa kuno omulondo mu butuufu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi okusazaamu enkuŋŋaana ze ng'ayita mu ba DPC era yawadde ekiragiro bakube abaana ba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bonna abamutambulirako babakube essasi ku nnyama bigambo byabadde yabisooyite buhabulwa ate nayinza okugenda kino nno ayinza okuba nga wagenda okuva emmanduso emutwala ate nga tasiibudde. Omanyi Museveni oyo yagenda ne yeefuula nti mugezi, yagenda ne yeefuula nti yekamala byonna sorry excuse me, ne yeefuula nti taddibwamu kyayogedde kiba kyekyo, naye ku luno lwagenda okuwulira obukawo bw'Abannayuganda agezeeko akuba omuntu essasi ffe twagala bujulizi. Bw'aba nga tasobola kukkiriza bino ne tubikola mu mirembe naye n'abeera n'emirembe era n'asigala ng'alina emirembe gye nga pulezidenti agenda kugenda tasiibudde kubanga ndaba nga omukulu ono walaga walabika nga wagenda kumubeerera waka. Ayinza obitwala nti byakusaaga nti Bannayuganda tuli mu kusaagamu nga waatera olugamba nti tusaagirira naye nga munnange wano wagenda okuva olumbe olumutwala gye yafubutuka olumutwala gye yava. Bannayuganda bamuwadde ekyansi, Bannayuganda bamukuumye, Bannayuganda bamuwadde buli kimu naye munnange okwerekereza kwa Bannayuganda ate munnange ye Museveni akufudde nti nno abantu akufudde nti no kwa basiru era Bannayuganda okugumiikiriza ntugumiikiriza Museveni emyaka 38 gy'amaze wano ngatta bannansi ng'atutiisatiisa tutambuliza mu kutya, atambuliza mu diversion ez'enjawulo nalowooza nti ffe tuli basiru tetutegeera kati twabikkusa amaaso ane tutegeera nti nno kaakati ekituufu kiri wano kati atandise okututeekamu okutya, atandise okututeekamu akatengo, atandise okututeekamu embeera y'okuba nga tutambulira mu kutya eno bw'atugambye bbomu eno bw'atugamba ki nedda ssebo tetugenda bikkiriza ekituufu tukimanyi n'amazima tukimanyi. N'amazima tugamanyi era amazima gano omukulu Yoseyite Buhabulwa ge gamuluma ne mumulaba avaayo n'atutegeeza nga mu Uganda mwe mutali safe era nga bannansi bwe tulina okwerekereza ebyo eby'okutambulira ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi naye munnange eby'amasanyu ng'ebivulu byo mbu tubireke ebisigale nga bitambula. Kino nno kye kiraze nti omukulu ono ali mu kutya okwa waggulu ate nga munnange n'ekiddako takimanyi naye ku lwa Uganda n'eggwanga lyaffe tugenda kusigala nga tuli bagumu era tugenda kusigala nga tumugamba ajja kugenda oba agenza atya. Ebyo byakutiisatiisa mbu simanyanga tetuddamu kubeera nga tutambula ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu eggwanga teriri seefu ffe tetutidde ebbomu ze bategeka okukuba bazeetegeke bazikube ye ne mutabani we kubanga era n'ebbomu era ezibeerawo obutugumbuzi obubeerawo tumamanyi bulungi nti babuyinamu omukono nga bwe bagamba nti bbomu nange tebasaaga era tebasaaga kubanga kyo bakikoze perfectly naye naffe tubalina. Nembebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala. Amanya Julius Katongole Miransana. Mission olwaleero gye tuliko ye y'okulaba nti baganda baffe bano Bolivia Lutaya, muganda waffe Sanya, muganda waffe Magala Umaru n'abalala bano baganda baffe ba Rashid Segujja, ba Machete Yasini n'abalala nga tuddamu okulaba nti tujjukiza Bannayuganda bonna operation ye tutandise eya ggwanga mujje okulaba nti baganda baffe bano abaasibibwa gavumenti ya Yoweri Museveni bagibwa makomera. Baganda baffe bano essaawa zino twagala obategeeza tugenda kugaba ebipande bino bye mulaba Uganda yonna era ng'ebipande bino tukikuwa oba oli mu katale ekipande kino n'obeera nakyo ng'otambula nakyo. Bw'olaba omuntu yenna eyeefaananyiriza abaasiba abantu bano nga basobola n'otutuukirira Yoweri Museveni okwata ekipande kyo kino n'omugamba Free Joseph Muganza n'owanika bajja kulaba ng'omulalu n'ekina kye kigenda okukola. Bw'otuuka ku mukolo oba mu kereziya n'olaba abatunyigiriza
abasiba abantu bano gwewanika ekipande kyo biropere Yesu. Bw'oba budde bwa swala kwata ekipande kyo ogambe nti bring back our people. Operation yene ebipande bino bigenda kutimbibwa ku nyumba z'ababaka naddala ab'NRM n'abo baminisita ba Yoweri Museveni. Tugenda bitwala ku General Court Martial kubanga tulina bingi nnyo okulaba nti baganda baffe bano tubabanja. Era nga tetwagala baganda baffe abali makomera balowooze nti twabivaako. Era gwe buli omuntu kusaba okole ky'osobola. Oba ku ssimu yo ku profile teekako ekifaananyi ky'omusibe omwana ono Kawenja bamuwamba Kiseka amaze emyaka 3. Kati operation yakubanja baganda baffe abali makomera bamachete ya sin. Olivia Lutaya naye abaana be bali ku ssomero. Olivia Lutaya abeera atya ng'essaawa zino ali mu kkomera. Bannayuganda ne mulowooza biri nnomo, bannabyabufuzi ne mulowooza biri nnomo. Kati ke kaseera tuzuukuse Olivia Lutaya mutabani we yeetaaga omulaba, abaana be beetaaga omulaba, naye muzadde kati obalaba tuguddewo embeera ey'okubanja sanya tamanyi lunaku lwadda mu kooti. Olivia Lutaya tamanyi lunaku lwadda mu kooti, naye nga ffe abaali kikoze ekyo tetukikoze. Kati kitukakatako nti Olivia Lutaya mu kaseera kano bw'aba tamanyi lunaku lwadda mu kooti, ffe nga ffe ne bannamawulire nga babaganda okugenda mu kooti tukozewo ki oba tuli mu byakwepiica. Tuvolaba tuvuddeyo tutandika operation eno bamagalawo malu abaana abakunga bano okulaba nga tubalwanirira. Era mission eno tugikoze eki, tugitandise, ebipande tugenda kubeera nga tukola ki nga tubitambuza Uganda yonna. Mwebale nnyo, mwebalire. Webale nnyo muganda waffe Katongole Julius naye no mission yo nnungi. N'owe tuba tugenze mu church n'abo abanaddiini nabo bakimanye tutulina mission gye tuliko kwata ekipande ky'oyo eyasibibwa kubanga babeeramu eyo mu makyaki beefuula abazze okusinza omutonzi. Naye nga munnange be basitaani abatambula, be basitaani tadde abaana baffe makomera lwonna oba mu kuziika ng'okiwanika oba wa ng'okiwanika ku mikolo egy'enjawulo ng'okiwanika ku bivulu ebigenda mu maaso ng'oyimirira kubanga babeeramu ng'abagenyi abakulu ng'era okibalaga bajja kutegeera nti bannayuganda balina abantu baabwe ababavaako ate nga munanga abantu bano bannayuganda babeetaaga. So tweyanzizza nnyo Katongole Julius eyo mission eno nayo nnene era yenzo tutwala ng'eba etutwala walungi tusiimye nnyo. Abantu etufuna abantu kati nga Katongole Julius nga bagenda mu maaso n'okukola ebintu bino tulabika nga tutambula kati ndaba nga tutandise otambula era ndaba nga olugendo lw'okwenunula tululimu wakati ate nga tugenda kwenna. Museveni kakola ate Museveni kalemese Museveni kagaane bannayuganda naye nga ffe bannayuganda tukkiriza tewali kigenda gaana era wano tugenda fuuka bawanguzi. Omanyi nno yalowooza nti okutta bannansi n'okubasaanyaawo n'okubamalako eddembe lyabwe nga bannansi kye kigenda omufuula ow'amaanyi naye tugenda mukakasa nti ate kino kigenda musuula busuuzi kubanga Museveni takyalina kyagamba takyalina kiddako. Ke kaseera bannayuganda bannansi twerwaneko twerwanirire tulabe nga tuzza eggwanga lyaffe mu mikono gy'abantu abatuufu ate tuliwonye bano abajja okwenoonyeza ebyabwe.